olirinnya mu nsi kigwa alina akawuka. Journalist ali profession olitambula mu nsi kigwa esenoga alina siriimu. Oh my goodness. Tekiŋŋaanye nyinza okuba sinawe ngenda genda ku live kwendi. Ku live kwendi kane mogenda Dubai, ne mogenda Canada, ne mogenda UK, ne mogenda wa, ne mogenda wa. Ku live kwendi. Ogenda ogusenoga. Kati gwalina siriimu osobola okulinya ng'oleka ogenda mu nsi yaani. N'omuntu okukyaza obukyaza awulira ekizibu kinene olw'empekezo. Allahu akbar. Naye muneebaza Katonda yakigambye Senoga nga Senoga ali strong. Mwaja Allah yangambye ekigambo media house nene wane Kampala yesterday sawa zabadde mwenda. Naye nkigamba gwe toli mugumu nga Senoga, bajja kukigamba naye onyweranga. Bajja kigamba ekisinga naawo naye onyweranga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabozezaako nnyo mikwano gyange. Waliwo wootuuka mbutuufu ebigambo ne bikuggwaako n'owuniikirira ne weewuunya ensi. Omuntu yakoze ekikolwa ekyo weewuunye. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa munnamawulire omulamba gw'ogamba nti oba bwe mba nina kyenjagala, ninamu obuzibu, nina ensonga yange njagala etuuke waggulu eyo, oba oluusi nze gye mba sobola kutuuka, n'ogamba ko oyitire ku ye ate yakumalamu amaanyi. Omuntu eyandibadde akansolinga omuntu ng'oyo ate yamumalamu amaanyi. Baganda baffe bangi, bannyinaffe bangi bafudde olw'embeera y'okusosolebwa ng'eddagala abadde alimira, naye olw'ensonga nti omuntu amuleseeko eyo embeera n'alaba nga ye atasaana, n'alaba nga atasaanidde kubeera mu bantu, tasaana kuba ng'afa ng'avaawo. Ebigambo ebyo bye tugamba bannaffe abalina obulwadde obwo tubyegendereze. Muntu omukutula omutima si buli muntu nti alina emmeeme eŋŋumu. Ekigambo ekyo nakiwulirizza, sigamba nti oba ndi mulwadde, naye amaziga gampiseemu, kyankutte ku mutima. Bw'oba oli mulamu mukwano gwange, oyinza okwekengera ng'ozadde omwana obulwadde ne bumukwata. Oyinza okuba ng'oli awo muganda wo ne bumukwata. Mu famire yeeyo mwenna muli balamu. Weebuze nti w'oba nga gwe wakoze ekikolwa kino, buli muntu gw'olabye n'oba ng'okimugamba, olowooza buli muntu alinga Senoga, omutima gwe mugumu ng'ogw'omwami oyo? Mutukutule emitima baganda baffe, mutumalamu amaanyi. Naddala baganda baffe bano tebeetaaga kukkakanya bwe batyo.
betaaga obbakwata empola, betaaga care. Naye aba teyabufuna ng'ayagadde. Ennamba esinga oluusi abaana bazaalibwa nabo nga talina musango. Si yaba yakyeyagalira, abaana abamu bakutte bakwate ne wekanga nga bamusiza obwo obulwadde. Baganda bange tweddeko. Weefumitirizeemu. Ebiseera ebisinga twefumitirizenga nnyo ku biki bye tuba tugenda okwogera. Kifo ki w'okyogeredde, budde ki mw'okyogeredde. Oyinza okuba munaye ng'ekifo w'okyogeredde nga kyandibadde kirungi obudde bw'okireetedde mu butuufu naye ng'okyogeredde mu kifo ekikyamu. Bantu bangi balwadde, tulina baganda baffe abalwadde, tulina bannyinaffe abalwadde, bazadde baffe abalwadde. Naye okimanyi nti buli oyogera ekigambo ekyo obeeranga annyisa omuntu wange mu kufa. Mba sigenda kutunuulira bulungi mukwano, gwe wenna omuntu avvoola omuntu alina akawuka ka siriimu. Sigenda kuwa kitiibwa, ne we mba mbadde nkikuwa ngenda kutandika okuyisaamu amaaso. Tovalyuwinze bulamu bwa muntu. Abantu abo beetaaga keya, beetaaga okwagala, beetaaga counseling. Waliwo omuntu ayinza okubeera awo ye nga mulwadde, nga tayagala ssente zo, wabula ng'obuyambi bw'ayagala okuva eri ggwe bigambo byo ebyo ebimuzzaamu amaanyi wamu n'essuubi. Twalabako ku mukyala omu, yali mukyala Susan, namulaba ku kyano ya Alani Cruz. Mukyala ono yali yaggwamu essuubi, yali yaggwamu amaanyi. Nawe yalabako ku mukulu Hassan, yaguma n'amugamba yeggwe. N'agamba nabadde ŋŋaanya eddagala, naye mu butuufu ŋŋenda kulimira olw'okuba ggwe. Omwami oyo abeezezaawo abantu bangi. Bantu bangi baalaze ekitangaala. Agaba counseling ennungi, mu butuufu naawe n'oguma mu mutima. N'ogamba kama mbaaya, nina okubeerawo. Eddagala woba waligaana, n'ogamba nina okulimira. Bigambo bye birungi, oba obiwadde obudde. Naye kati omuntu ng'oyo, ojjidde omugamba ebigambo ng'ebyo, lwaki oba omujja ku mulamwa? Kimanyi nno kati mukulu Hassan n'akoma awo okuwa abantu counseling mu ngeri ng'eyo. Bantu bangi ababa bagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno. Akutte ku mitima gy'abantu bangi. Akutte ku mitima gy'abantu bangi. Abeezezaawo obulamu bw'abantu bangi. Agumiza abantu bangi. Bantu bangi ababeera baweddemu essuubi. Naye bwe bawuliriza ebigambo bye, tebasigala kyekimu mukwano gwange. Twefumitirizenga ku bintu bye tuba tugenda okwogera. Era nenyongera okukukubiriza mukwano gwange, gwe wonna ng'oli eyo, ng'olinayo omuntu ali eyo oba nga tayagala kumira ddagala. Aweddemu amaanyi yeetaaga okubaako counseling. Yeetaaga okubaako omuntu amugumya. Nnyinza obutakuwa nnamba yange, naye ennamba ya mukulu Hassan weeri awo. Waliyo abantu bangi eyo ng'agamba singa nange mbeerako n'omuntu nga mukwano gwange. Wobeerayo n'omuntu eyo, mumpe abeere mukwano gwange. Yogera ne Mr Hassan kweyo ennamba. Omugambe nti njagala okwogerako ne Shifah, ajja kuba akuntuusaako. Ojja kubeera mukwano gwange, ojja kubeera part of my family. Bigambo binzigwako ebiseera ebimu naddala bwe kituuka ku nsonga eno ey'obulamu. Mpozi ne nnyongera okukubiriza mukwano gwange wenna ng'oli eyo, ng'olinayo omuntu yenna asobola okuba nga atutwalira eddagala e Dubai. Ogenda contactingako ennamba ya mukulu Hassan. Ojja kuba omubuulira buli kimu. Twetaaga omuntu nga tumuwa eddagala
nabanga ate alitutwalira e Dubai ku baganda baffe abo abalina obulwadde obwo. Naasanyuka nnyo mikwano, mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tobasekereranga bayambe, naawe tomanyi bibyo nkya, ebiyita ekiro baagera teweeyibaala. Okyeyita omulamu, naawe weewuwo toyita naye, bangi betulabye basekanga naye lwabalya. Tobasekereranga bayambe, naawe tomanyi bibyo nkya, ebiyita ekiro baagera teweeyibaala. Okyeyita omulamu, naawe weewuwo toyita naye, bangi betulabye basekanga naye lwabalya.